because I expect freedom in this. I expect our fellow artists to also express how they see things, because tekibakiganya kubaawo nze neŋŋamba tewali bwe kiragawo because tewali bukulembeze butava eri Katonda. Obwo bukulembeze ffe twali tubukoze nga ffe abaana b'abantu. Naye si buli omu sikiriza nti buli omu yali akkaanyizza na ki kye twali tukoze, though we can stand to be corrected. Nsigamba naye njagala wabeewo enkyuka mu bukulembeze, but buli omu abeere sure waleke kubeerawo bino nti abaddeko ne bwaddako naye ng'ate avuddemu mmwe nti musazeewo kitegeera. Niba nalaba associations ate nga zisambibwa ebbali ng'omuyaayi era ddala soba obalamu n'olaba byolekera mu maaso. Si birungi. Ndowooza byenkaayana eno eriwo ey'obuyinza, nze pulezidenti nze. I don't think obukulembeze babwetuuma bwetu n'abantu be balina okukola. And we have normalized in wanting to praise ourselves than doing the right thing. We mwabeererayo nga nawe gy'oli mwalina omwogezi, but we never seen omwogezi wa federation ng'ayogera. Omwogezi Nansoni bali yabomba n'okubomba kati. Gwe wagenda naye teyadda. We mwagenda e Canada. Simumanyi kye nkugamba omwogezi wa federation avaawo ndowooza nze muyimbi yasooka okusuggestinga tufune omwogezi kuba nali ndabira bintu bino wala nga mmanyi ffenna tetuyinza genda mu kamera ne twogera. Tugenda contradicting. But if we have one person we trust and we all true to webale singa tetufuna bino singa toddamu nakumbuuza about the federation because you know the right person too. And we've seen so many times nga it's the president addressing buli kimu. Kiraka yasalawo okuba omwogezi era nsaba akitwaliza kati omwogezi wa federation gweyogerako omulala simumanyi oyo mwalimu gundi fina masannyalaze n'addukayo nga mwogezi yalaba ndoza tebamuwa kwogera n'adduka. Naye nga 3 August kuno omwezi tubeeyo ku Lugogo Grounds fenna tubeeyo mu Gavumenti Agabudde gamba bwamanyi oba mukyala wo wa yero zewange wagula akacako tebikwatako biruta zitunyiriza nnyo naye tefuula kapere malayika ogamba best friend yakutwalako bbaawo tewasobola kulabirira bbaawo koza omutima gukuluma lwa laavu nze ogwange guno gunnuma lwa ssente mwe mipiira gyawedde ku motoka yo zeyange temuli injini na ntebe weweewuunya lwaki tetuva mu pate fenga tetwewuunya lwaki tova mu buliri. No muyita mami Nina lwa nsonga emu oba bbiri naye ng'oli bulungi. Tebulungi ddala sasa kisobera. Naku zino okuba misalaba gyokka. Kanjiteeke munda. Si mu bubi naye ng'oli kiriya. Okay, tuli ku The Truth Media tugamba just go subscribe, like, follow, tell a friend. Leero nkyaziza mami Nina but tujja kugamba ng'ogenze ku Ecomat awe Kabalagala waliwo makeup studio eya Iron Makeup genda awo buli kimu akirina just go akaviiri njala buli kimu kikolebwawo nyini gwoyagala ka makeup photoshoot abagole buli kimu genda wa Irene ku Ecomat ojja kuba okituukako bulungi nnyo ate nga tugamba nga 3 tugenda kubeera ku Zoe Grounds tugenda okubeera ku Zoe Grounds nga 3 Mudra the viral experience tugende tulinawo emitwalo 2 emitwalo 5 milioni 2 ne milioni 4 just go to supporting ghetto youth. Nina Rose ogenda performing sigenda kubeerawo mu ggwanga but I want everyone to turn up. Nema n'ennyonyi mwazifuula bugaali gwe mulimu gwe twalonda munaye naffe tetwayagala 24/7 ennyonyi aja tinkutumiddeko yenna gy'oli naye ng'olikiriya bulijjo mbadde nkunoonya nina ebintu ebinuma ku mutima nina so nga nsookere ddala na ku kino ekyokugundi ogenda kwesimbawo bya ddala oba amaanyi gali mu bantu weba nasalawo sisobola gaana. But you hinted a bit ku kyo ne ngamba nja kunoonya ne mesooka biwulira mu bantu nga bantu bagamba nina nno munnange era tulina n'omukulembeze omu gwe twawulira nga gamba ebyo babyogera olw'okuba baagala for political ambitions. Eddy Kenzo yakyogera n'agamba muli mu kwogera nnyo because of political ambitions ate nga gwe wali waakamala okwogera. Sekimanyi omukulembeze taba mwogezi so sijja kwebyesiga ebyo. Kulembeza bwe n'okuba n'akwogerera naye bw'aba akyeyogeredde that's person.
Okay. So katugende mu ya political ambitions zo byogenda tugenda kujja mpola nga tusembera eno. Ogenda kusimba wa kale we kikuli mutima go oli atuyagala. Yes, munaba bampadde Kampala MP abantu be basalawo. Oba abantu tewa Kiso, oba abantu tewa. For now, Nina Rose is still Nina Rose, is still doing the best for her fans. Tukitwalirawo. Bali nakatugenda okusoozeka nayo bankaleke. Haji ali ati. Tuli ku Truth Media. Yes, tuli ku Truth. Haji ali ati. Haji Haruna. Mwebale mu supporting abaida. Say Haji Haruna. Say Haji Haruna. Siraba wao okwegattaako ne Haji Haruna. That's solemeza. Bale ngamba. Tumukulisayo kale ku concert ye yali nali watching a live. Then are you live? Really. It was a good show and I really liked Catherine Kosasida's performance. It was marvelous. On stage by the way. How do you see this band guys bakazi basajja they are starting to do concerts? Twalaba kati nga tuvudde ko zino wedde station manager agenda kukola. Ajira alinda. Why? Okay. Ani omulala agenda kukola. Geoffrey Lutaya agenda kukola Sheraton. Oyo honorable sure. Bannange oba obulango tubukole kati. Maureen Nantume agenda kukola. Oyo mwagala emirundi sibala nakubala. Mama Geoffrey Lutaya yani Irene Namatovu agenda kukola. Oyo nja kwambala kwemu yakumacha. Sophie Natonga agenda kukola. Nejjo twamwogeddeko ne Sise naye bannange abaatukoze bulungi bwereebe. Kati mukwano nze kunnuma. Kumwakulira toli muto. Gwe muto. Nze mbuyize juzi wano nga abantu batazobemba ku TikTok. Oh please. Nenga bambi ajja ti Sophie bwagituwa show. Tewali tetuyinza butagenda. Okay. Kati. Emisomo gigenda gitya wamaliriza? Ncha tutandika second year by next year. Era this week to them orientation week. I want to welcome all the August intake, State Garden Property, and to thank East African University Okumpa. Omukisa now native for where I call home, and because school is like a home of where you teach yourself a lot. Okay. Yeah, it's a very good. Bobby yabadde Canada n'abagamba musome buli afunye chance soma. Oyo musajja ekimu ndoozi kitamwagaza kozi ayogera mazima. Njaga kumwebaza mu nsusso kozi atubeereddemu ffe creatives. Nti at least buli wa having a chance atugambe ekyo ekituufu kye tulina okukola. We thank you so much Bobby because we've looked up to artists who have led us astray, but if you can still keep us sane and telling us to do the right thing, kyekyobugaga kyoyinza tulekera nga legend. Respect. Joyce Mulete tekina buzibu leeta. Alimu pineapple yali. Kuleka nga omuntu wadde omwagala. Kati owataddemu yali. Ono yatalimu. No Joyce mulala mbadde modeling doli kuba ono yabatumye. Naye ali mu disposable. Okay. So ebisere bisinga akola statements abantu ne batasooka mufuna bulungi and chaos comes out. Simanyi lwaki ekintu kyabayogedde ate abantu bakifuna luvannyuma nnyo. Is he hard to understand? Abantu be batayagala kuwulira byayogera oba abaakonye ku mazima? Abaakonye ku mazima. Ate njagala avuuka twebeereremu nnyo tumanye nti gye tukoma okwagala okunoonya amazima gye tulina okulaba nti obulimba bungi. Okay, ebitu distracting mu kkubo ly'amazima bye bingi. So tulina kwebeereramu nawe kenyini owagala amatuugo otereze n'akamwako okubanga otambulira amazima amatuufu. Because Bobby naye kwewaayo asobola otulidinga astray n'atuvimbisa n'atugamba birala naye kwewaayo. But yasalawo n'agamba let me do this kuba yali asobola okwekweka n'agamba buli kimu n'akikweka behind him. Golooza ye afunirawa nnyo nti alina otubuli kaseera okutugamba ekituufu just mulonde naye maybe Katonda ali mukozesa nga mu ngeri ey'enjawulo. Exactly. Instead of fighting him, let's just embrace him. Let's just hear him. Let's just trust what he's telling us because we clearly can see
talina kibi kyali mutugamba just fe abali mu kulwanyisa amazima which we're going to end up messing up ourselves because ye yagamanya n'agatambuliramu ge gamufudde kyali. So we either love him or hate him for the truth. Tugenda mpola mpola nze no sikyakulaba ku federation mwe abamu abali ku front line nga emundu mugikuba etokota kufa bufi nina nga ndiwo ayogera ku federation ofunye ngoomi. What happened? Things changed as like change how like in just a click of an eye. Yeah. What happened really? A lot happened. And I'm not going to be one-sided in net. Nze kanangaze nalabanga omulamwa tutwaye tuguvaako. Omulamwa gwali kunoonya copyright naye nga ndaba ate bingi ebijiramu byesaategeera byesa expecting or maybe byesaali briefed about. In the first place, what did they tell you exactly? We're going to fight for the copyright, and we were. I thought we were uniting as an industry, as creatives. Nga manyi kwe tugenda okusinziira okukwatira emmundu, ffenna nga abayimba. Yeah. Naye nagenda okulaba nga entalo ziva eno nano association tekwatagana n'eno kawaliwo ebintu ebimu nga tetubinaako feda yasa obuyinza. I'm still new in the industry. So let me ask you first, later did you realize nti no associations ezimogana okwegatta ku federation baali batuufu? No, because nabo balina ebiruubirirwa byabwe, balina ensonga zaabwe, ate n'ekirala baaliwo before even ffe tetundateekawo kino ekyaffe naye anyway, nagamba ze saabitegeera. What really disappointed you n'ogamba no let me change my mind kino kireka kibakola si kituufu kiwalabirako n'ogamba no where we heading it's not the right kintu kyetwasuubira kyetugenda okukola? Olanga tandika federation eyo twasalawo okulonda like a team to act like it was a probation acting team. Oba nga bw'olagana nti tulonde ttiimu enaakola entandikwa. Yes. Kati bwe twatandika nali expectinga ngeri abayimbi kale abaasobola okwegatta ne tuba nti tukoze federation nali nsuubira nti wajja kubaawo like okuddamu okulonda okulala. Okuli mu mateeka nti buli omu ajja alonde? Sina mu mateeka okulonda okuva ku mitima gy'abayimbi genuinely ng'omuntu omulonze akuwadde obuyinza yengayi. Kati ekyo bwe kitaabaawo ne ndaba nga tuli mu kukyefuula kya bwannannyini oba? Because I expect freedom in this. I expect our fellow artists to also express how they see things. Because tebakiganya kubaawo nze ne ngamba tewali bwe kiragawo because tewali bukulembeze butava eri Katonda. Obwo bukulembeze ffe twali tubukoze nga ffe abaana b'abantu. Naye si buli omuntu sikiriza nti buli omu yali akkaanyizza na ki kye twali tukoze. Though we can stand to be corrected. Sigamba naye njagala wabeewo enkyuka mu bukulembeze but buli omu abeere sure waleke kubeerawo bino nti abaddeko ne bwaddako naye ng'ate avuddemu mmwe nti okitegeera. Naye nalaba associations ate nga zisambibwa ebbali ng'omuyaayi era ddala yasobola obalamu n'olaba byolekera mu maaso. Si birungi. Ndowooza byenkaayana eno eriwo ey'obuyinza nze president nze. I don't think obukulembeze babwetuuma bwetu n'abantu be balina okuba. And we have normalized in wanting to praise ourselves than doing the right thing. We mwabeererayo nga nawe gy'oli mwalina omwogezi. But we never seen omwogezi wa federation ng'ayogera. Omwogezi ya Nansoni baliru? Yabomba n'okubomba kati. Go wagenda naye teyadda. We mwagenda e Canada. Simumanyi kye nkugamba omwogezi wa federation avaawo ndowooza nze muyimbi yasooka okusuggestinga tufune omwogezi. Kuba nali ndabira bintu bino wala nga mmanyi ffenna tetuyinza genda mu kamera ne twogera. Tugenda contradicting. But if we have one person we trust and we all webale singa tetufuna bino singa toddamu nakumbuuza about the federation because you know the right person too. And we've seen so many times nga it's the president addressing buli kimu. Kiraga yasalawo okuba omwogezi era nsaba akitwaliza
kati omwogezi wa federation bweyogerako omulala simumanyi manyi oyo mwalimu gundi fina masanyalaze n'addukayo nga mwogezi oba yalaba ndoza tebamuwa kwogera n'adduka yoyogere ki mukazi we temwalina bwogerero nze saalina bwogerero wali yogeraddazek waliwo abantu abamu nga ffe mukama twadde mu bifo nga tetwasuubira nti tulibeera waawo kati nze obeera mu tiimu n'abayimbi benkuze ndaba it's a blessing era nalinamu okwerekeramu kali nti manyi gyenva wano wadde kama ntuusizaawo but olina weekumanyi. Should we tell the federation nti abamu mwajingira oba mubajingira kwenoonyeza byabwe? Nanyini kaze yakeeyogerera nga bwe yakigamba kakiddeyo nga bwe kiri kuba nange yangamba njogera kuyisaawo byange si bwe nayogera kuyisaawo bibye. Anyway, Nina Rose, because everything right now is rotating about a federation, politics, federation, buli kintu ekijja in I know tetuyinza kukyewala because everything is coming in line mu ebyo byonna. Baba wa Sente bagamba kuba ninako nomwimbi gwe mmanyi gwe bawa Sente ku simu ye yaliza bafano ye nyamwogerako kuba yazindagano zinanga bazimuweereza ku simu ye. Later Parliament obema bigako nevayo ngegamba Sente baba wazaaki. You guys received money. Kyenkugamba nti dasi ekintu kino kyayonooneka. Kuba ezo Sente for all I care, I don't think bye bintu bye twandibadde twogerako kati. Yes, but and I think this should be a clear sign that yensonga yokka eyaformingibwawo federation oba federation okuformingibwawo twali tunoonya Sente si kutuukiriza ebyo ebiruubi bye twali tulina kuba toyinza kuvaayo n'oyanguwira okwogera kwani gwe wawa Sente naye ne tutakwanguyira kuvaayo kwogera mirimu gy'okoze gy'okoledde industry okitegeera. Okay, yes, tuyinza okuba twamutenguwanze ne Bafana because of what we said, but you're the president. People, there are more than 2 or more than 100 artists look up to you. They have hope in you. They want to hear something different. German Sivasiro, waba balabanga asobola exposing just omuntu wa mobile money. How safe are we with him, with our secrets, with our agendas? Toyinza kuŋŋamba nti Eddy asobola vayo nayogera buli mimbi gwawadde Sente. Let's be realistic. Ayina abalala bagenda obikirako. So bw'oba nga tosobola kukikola straight, kireke. Kyenkulizayo wali nenkugamba nti obukulembeze obuli ku federation bwe buzibu. Federation would have been a good thing. Yeah. The way it started, singa fena twegatta. Nina ibdasi twogerera amazima naye kyolabyeko nti okukwatagana kwe kuganye. Ate bwe tuta once dozanga mugitandikira ddala that's when I want to see an industry or a federation where I can see from Bobby Wine everyone is catered for paka kwa Asembayo mpaka oba ku Pinky ya Asembayo ngamba ku new generation ya MP ya ba Pink exactly kyenjagala okulaba naye if I can't see that we are all faking it for the people. The question nakulyako ne kutivinga bakubidde essimu. The question is because that's your Brian that's after Eddy Kenzo nga akulumiriza nti wafuna Sente Noba n'ogamba akulage wasayininga bw'aba tayayita kamera kungampa Sente talina lukusa lwogera ku Sente mu kamera nini omusajja wakenda musaba accountability katagirina yebyalina amanyi munange kuba yabeerezaamu aba ino agireeta ate ayagala mwali mumanya abokyayo bokyanga kyaliwa kuba kye yakoleera yabokyayo bokya yasinze navuga emmotoka yange emyezi 3 nganve wange nengenda ku federation awo sikola mulimu gwokka gwe nnina gwe kwe kuyimba
wali onsuubira ki nze nali ndowooza omuntu ali mukunvaliwinga kumba ali mukuntisaamu buyisa maaso yali abakozesa obanga atukozesa tuuka ku bibye nze Eddy naye akimanyi nze sisulangako ku federation ekyo kyonja banoonye balina kamera zaabwe kamera ndoza zijja balaga nga nkola any other normal thing nga ndya mmere yange mpoza emmere gyoyinza okunjingirako naye ebisowaani etaweza na mutwalo gumu kitundu anyway back okujjawo ebyo byonna ddala nze ndowooza bw'aba teyasobola kubayita ng'akwata ssente naye kale ozikwata azikwata ng'omuntu asirikira ddala mukwano ani kati bino byonna ebintu biyinza okuba bikolebwa nze mu ndowooza yange nti if accountability ejja already ajja kujja butambi ne mu kamera nayogera nti ono namuwa kuba sisuubira nti munawe mwasayininga ng'abawa abeere so careful because ne bwe yali atuwa tewali gwe yagamba nti ndi mu kurecordinga era at one time I will use this against you. Let's be careful. Era bwali bakikoze tukimanyi abamutuma tuba tutegedde just n'abamu dese tuli banyiikaavu nti ekintu kino tetuli mukirengera nti it's becoming even more political. Yet omukulembeze yatutandisa yatugamba it's not political affiliated. It's supposed to serve everyone. Everyone there nti tutunulidde n'omuyimbi owakabula soko yeri mwana awulira federation agirinamu essuubi because atulabye twegasse bane abayimbi abakulu tuleke kuzannya obumu tubeerere ddala obumu kozi muli mu kumalamu new generation essuubi mugenda tuletera okuyiga okukifeeki nga teffe tuyinza okuba babi nnyo to each other because we won't tell ourselves the truth. We're gonna use each other. We're gonna waste ourselves. Kifaananyi ki kyetuba tulekedde industry yaffe nze kino ekintu nandibadde nsuubira nti kiba kya mitendera ebyalema bali oba Katonda ffe atuwadde olukusa leka tubikole mu butuufu bwabyo tuleke kwegulumiza kwagala ngule zokka dayas kozi tezituyamba tweyise kye tuli for such a long time tufunyeemu ki tuli mu mayumba gaffe ka tuli mu kubeginga ffe obuyambi Does Golozanti government emanyi how much copyright means to us? They know. Definitely. Why have they made us beg for it for long and get frustrated to that extent that we even have to bend low for them? Emyaka gyonna bafred sebatta buloza obulumi bwe bwalina butono nze ngenda kuyimba ki ekisanyusa abantu fred kyatayimbangako tubeere bamazibu. We wouldn't even be seeing Noba ne Wizo nga balwana cause singa abayimbi tusobola okukwata eminute ne tutuula ne tubwebuuza lwaki buli bino byonna biba bwebiri ate nga biringa bwebiri tujja kufuna anseto yesaawa abayimbi tumanyi byaliko nga ajja just for leisure biki naye yatuusa okulwanira se like nakuba omusajja omukulu olu generational promoter yamukubye ekitono. No violence solving yes, I'm not supporting violence. But okusinzira ku where we all know Wizo is. Tagwana kutyobole. Ekitibwa kye tekigwana kutyobolwa kite. Okay, let's not look at Wizo's reaction. Let us look at what triggered Wizo to react the way he reacted. Okay. Why are we not looking at it? Chokama Wizo msiro ye. Njagala nakyo tukitunuulire. Okujogebwa kungi kyenkugambye president bintu bingi byeyandibadde ng'afaako oba nga asimbye ekesera okutereeza omuyimbi ne industry ne income yamwe engeri gyeflowing thank you because singa buli copyright ebaddewo singa for the years Wizo zabadde nga talinnya takola concert singa I saw him federation getandika don't think yandentaze ne promoter ali mumuyisamu amaaso tuba kubanga tuli ku kituufu nga bwe twayogera mbweno federation yakuyamba abayimbi musimanyi tuli bumu. I don't think Wizo yandyetaze omuntu yenna omuyisaamu amaaso kuba federation yokka nga bwe tuli tulina obusobozi n'amaanyi agasupportinga each other. But it's not that. Thank you. Most of us were part of it thinking this is going to be there. Now where are we heading? There's industry
ebulako bwe kiba 10 ebulako 10% okubbikira bamafiya bangi batuyingira mu mwana ate nga tekiri ku bayimbi bokka n'abakola naffe akina bapromota akina bamanagers akina bwe era ngo bw'oba nga toli muyimbi ng'oli steady okuyimba oyinza okukwesonyiwa. This week yokka we've seen artists that are visiting State House in and out. Mwe abatawagira the other side, will you get that chance namogenda muwe ebirowoozo byammwe eri president kuba buli ava yagamba twogedde about music twogedde ekikwata ku music. State House si yetwala ensi yonna waliwo ne social media but who implements bakitwala mu parliament the president nateekako omukono nekikomu parliament ne bayisa. I mean, if we are not given a chance, to go to the parliament, we can use every form of, that we have. We can use our social media platform. Until you have violence, you insulting. Insulting what? Violence, chaos, nabichi. But I have a freedom to social media. This is a personal right. Then I will to Bambuambe to the government and the yagalo kwedembe lyomuntu. Expressing a change. You've seen it happening to people express themselves. It's a clear evidence that government yaferi mukutya. Etya amaanyi ga social media. Noba etya amaanyi ga mazima aron. It's so evident. Because I think bamanya amaanyi g'omuyimbi. Naife abayimbi twalemererwa okumanya amaanyi ga obola tuli buli wamu tukozesebwa eno n'eri tudde eno mulinga kibuyaga tunaatera okuwulira nti Ozambe yafuuse MP w'emukono oba ye member of parliament. When you said that kindeeta ku another sector gwenyagala twogeremukko. Let's first congratulate Eddy Kenzo bamuwadde wa presidential advisor on creatives. Kati mu congratulating ate nze nga saabumuwadde Mr. President yalonda naye yamuloze on behalf of the creatives mwenna kitegeeza ensonga agenda kubaswa direct ew'omukulu omukulu how best does he know our creative agimanyi kyenkanawa ajagadde nedda omukulu anti bula yalonze agimanyi Eddy Kenzo. Oh please. You seem not to agree. Era nga alonda Eddy Kenzo owa federation. Onzizaayo wali mbu kyewasoose okuŋŋamba nti federation twagiteekawo n'ekigendererwa. Baganda bange tetugenda kyawukanako ge mazima. Bye bino ebimu ku bigendererwa ku bibala. Amazima tegeekweka gonna biri mu kweyerula biti fe abaalabayo edda amangu ne mudduka nga bukyali. Kyatudduka ffe tetutya. We are born here, we're Ugandans, we're proud to be Ugandans. Just tetwayagala kuba part of eryato erigenda okwolekeza abantu ddala muki Bermuda Triangle mu gweyo. Waliwo abantu abatulimu dasi nga tebaagala ndongo nga they are programmed mafias to destroy it because tebalina kye bafiirwa. This industry is compromised of writers who are talented, artists who are creative. I would think if omuntu atalina kyafiirwa asobola okulemesa ekintu kyokoleredde obulamu bwo bwonna. Bwonna so njagala buli muyimbi yenna omutonzi anzikiriza munakiriza mu ekyo kyendi yegendereze ku ki kyewegattako. Bwe wali weeyita kyoli wayimirira bwomu. Simanyi lwaki kikyuka n'olowooza nti nebikyuka to an extent where you can't understand, but bannange twebereremu wano tuleke tulaba nti tuleke kulowooza nti all the glitters is gold. I think right now judas abaana bandibadde so sharp ne beetegereza ebi happening and why it's happening tufunemu ekyokuyiga kuba bwe tutakikola tujja beera mu depression fe bagenda osinga ovaako olaba ne mukulu munnaffe yavaako nange kanveeko ate oba tewali ssuubi. Am I right okusaba wetondere Saha eyakiraba in the beginning ne mutamuwa matu because he's one artist yasookera ddala okuboycottinga Kenzo. Nsaba mwetondere
nnyo lwakuba njagala akimanya naye nti abantu abasi tetuyinza kuyigira ku time y'emu some slow learners abamu balaba obudde buyise abamu naye kabwaba mukama yamutusoosayo tuhintinga appreciate him and respect him for that but cause at least amazima teyagasirikira yatugamba abagazalawa ne bagazalawa igamaze ne geeyerula gokka era wenjogera association atandike eno wansi ajje nga ebintu abitegeera bulungi which abamu kyemutalaba mu kusooka exactly of course twali mu kulimbibwa naye alina otusonyiwa twali tusuubira kyetwali tusuubira si kyekyo aye naye tetwandimwesize nga tetunalabako okitegeera so now that tulabyeko emundu katuzoolekeze dayasi katunze okukongratulatinga mbiraba ne ku social media I'm like, oh my God, what is this happening? You seeing it that it's a joke? The president, kintu kye yakoze, I don't know. Anyway, siyinza munenya cause I don't think he knows our industry that much. Just bantu muntu yamubalidde naga katono yaliko akatambula ndowooza yasaana okubeerawo naye. Had they given that to industry yaffe n'abayimbi abalimu abali talented abali bona. Had they given that to Silver Kyagulanyi? Because Awandi is an author, emizanyaji baddemu ayimbye engeri gye yeekwata ne kati ne bw'omusanga. Had they given that to Silver Kyagulanyi? Nze yandisoose postinga ku social media yonna. Kale babuwe Bobi Wine lwaki babumuyisa ye muntu omutuufu. Kati yeri gudi bwali nti kati takyasobola kutunulira sekita emu atunulira sectors zonna. I would say Bobi Wine level gyaliko omuwa ekya creatives oba omulimitinze okulanirira everyone. Yes, we yatuuka naye tesobola kujjawo nti muyimbi takitavangayo n'agamba ekituufu naye level gyaliko catering for every mukwano gwange n'obwo obuyinza mukama waba bumuwadde era basobola mu budde obulungi kyenkugamba kati lwaki babuyiseeyo jagala bakimanya tulaba katonda waffe teyeebase okutuma omwoyo w'amazima oba omwoyo w'okulaba nti kati tuli bakolesitayasi omuntu ayinza kukozesa nsobi ng'olaba. We are educated, some of us, this is why we even going back to school to know what we don't know. So tuleke kuvugibwa mu bandu wagoni y'ensi eno tujja motoka ejja kutuuka esibe tuke break muyite mbuyisi tubulako 10%. The earlier we do the right thing the better. Nze actually bwe ntunulira industry yaffe ndaba fe abali mu kwerwanyisa obanga katonda ali muteekawo eno embeera tweyubuleko you know, I don't know, but we need prayers. Tuli mu kuserengeta tuti. Nga tumaliriza Nina Rose ntunyumizaamu kati no reason there are things I wanted us to put right because bibadde bitambula naye nga njagala ebintu bino tubitereezeemuko. People think mwenna abantu mwabalyamu enkwe buli gwe balabanga eri nga balowooza abantu mwabalyamu enkwe ate buli gwe balabanga federation like abantu abalaba in the beginning newaliwo n'abamawulire abamu ababiraba ne bagamba no ngenda kugamba nze to be honest I've been ku federation once batwisamu amaaso mulundi ogwo nzijukira obagonda olunaku nyiro mwali ndooza lwali mutandika batwisamu amaaso ne mbagamba no wemba mutandika butandise nga you disrespecting journalists then tuze twogerere ngene ebbali. One of the factors actually kireetedde industry yaffe okubanga eggwerera nti tetwewa kitiibwa fenna ng'abayimbi naffe abayimbi tetumanyi kuwa kitiibwa abatufudde kye tuli so nze siwakana byonna byeyogera era mbikkiriza nga nsigala neebuuza byonna nga bibaddewo dayasi. What do we need to do to make our industry a better industry? Because now kati tulinga bali mu beat up game ono yakoze kino ono akwayisaawo kino naye tekigenda kujjawo nti tuli bayimbi anti bwe mubita addressinga kitegeeza ole omuntu asigala abikola nga tebiri addressed agamba tewali ankubako by the time you address this muba mutandise omuyembe guba guvundidde ddala. nze nandisuubidde president right now okubanga atukubiriza okubanga twegatta ebyaddala n'okukolenga abuulirira ffe. Nange by the way I'm privileged to be
my name to be encountered on such kind of big names there. So that being antandika. Yeah. So I always thank God for every step janteka ko iranga. Chokola njaga ko no moment. Mbeko ekirungi kyenkola chokola. Because I know there's no any other time than this to do the right thing or say the right thing. Music cause abantu banji. Music abadde for long and music agenda kubeerawo. But when you one kunne mutta the roots abaana balamu bandikidde temulaba nti ate music mumuziika ekisooka January mulemi okukola January entuufu eya Uganda. Everyone thought Kadonkamu will be improved netugifuula gundi yaffe. Sibi ekisi muliko kyakubiri copyright balemi okujjayo okuteeka ku meeza ezi zonna zifunye copyright. Awasi buyinza bwaffe buyinza buli mu government. Your voice. I remember when Azawi came out. Nowadays, Kuserenawo recently, I met our Azawi voice is the government. Kati mbutu eyagala twogere ki ekigendo gisanyusa tuwe copyright kyetutayogeranga. Tewali bayimbi bagikoledde tebayimba tubonga naawe tebakola ki mukalonga tulaba ng'olwo nno ffe tetunaba nakuyitinga street. Okitegeera. Gavumenti nawe yerina ekisomolozo kati kanvuye dayasi eba nakwagala tuwa copyright eyo teyali tulinze kwebuza amagezi kugenda mu kukola federation. Okitegeera n'owobeera ewuwo copyright ekuyambirayo twandibadde ne kale singa if the worst went to the worst we needed a team to guide us yandibadde Emala. Yes. Cindy is a well represented lady who was speaking for everyone and I respect her for that. But we byakyukira kati tuli eno simanyi no NCF simanyi nali federation nga ndoza wali association ng'esukka mu abiri nkubuulira wewe olunaku lwetwakola association ndoba waliwo nga ne NCC UN obakuba muyimbi muto wali wandigambye oba nzireko ku Casablanca ngira nkinywa osoke opoyesemuko kuba kati ng'obumu bwe bagamba bwe tulina okukola tobulaba nti tebuli banawo kuba enkayana zaali muffe bakulembeze kennyini. I mean, it's a lot there, so I don't want to go in there. What should be done now? Siri Katonda nti manye ekiddako naye buli omu yeebulire mu mutima amanye nyina kukola ki ekituufu. Wakati ndaba ekiddako basaagala kuwabya baana. Yes, abantu batuwabizza bangi. Kituufu. Preaching what you don't practice. It's very bad. Tuwabizza abaana bangi abayimbi twebeereremu. Abaana abawala abatutunuulira najja nakuba n'ettatu yongakwa. I know. That's why I choose to do and say the right thing. Pinky yagiye kuba tamanyi tagenda nakuyimba naye kuba tatu gy'olina. Najja n'agwa ku bamafiya ne bamulaga nti osobola okulumba oyo ne bamukyo. Abaana mwebeereremu bannange. Mbakuba nga ndi wa mutima mbisinga era nange namudiisinga. Anyway, it only takes you to do the right thing, and I really urge all upcoming or new generation to seek God because kutya Katonda magezi mwe gasookera. Tuleke kwesiga systems za industries zino kuba tezikola akiyaye zonna buli omu ayisaawo kiki oli kasitama lufuna kyayagala nkwano abatalina kyayagala. Tuddeko mu ndongo tulinawo kapya kinina nyambula byonna bye bali bandogaluga bitwale njagala kubiwona olimba kwe luli ku YouTube channel nyambula ngenda tuyimbira omuntu anti mukwane ebirungi tebabiwulire ekigambo byonna kinagwayo nga namwambudde dda gye wagenzeeyo gorede abaana tebambula bannaawe But the song is available on my YouTube channel. They should go and subscribe, everyone that is watching The Truth, and follow me on my social media platform. Thank you so much for loving me and loving who I am generally. Nakalulu mukampeere ddala. Kati myaka 10. Lwaki onkuza nnyo? Tulinga mwemeka. Waliwo yaweze 3 n'akola omukolo wadde gwamukuba ku mutwe. Yaguteeka ku Freedom City. Yali tanaweza namwe. Onsaba concert? No, tuwaayo listeners. It's worth it. I'm thinking about it. Simanyi wonkutte nga kyendi nako naye
Ndimukwetegeka dance, and I promise I'll be sharing each and everything with you so that you update the people that are watching the I've been here ngankulaba. By the way, sikolangako neka EP, you're right. You've never, because from the starting otandi senaliwo. That's true. I remember it was even the first single video you were shooting analiko. That's true. Are you shooting it on TV? That's true. Okitegeera kakati njagala nnyo okulaba abayimbi abagize kyobola I was 100%, I'm 100% in Mudra's concert. Manyi lwaki nga atandika nga yeekutula ku buwandiisa atandika okuyimba yajja ewange. I introduced him to everyone gwamanyi kati by the way. Nti n'oluyimba olumu alina kolabo yali emulemye nze nagimusabira. Ate kolabo ine ekola bulungi awo mu lockdown. So I love seeing abantu babadde part of it. Yeah, nga they were succeeding. Yes. True, I'm taking my time on that. I'm actually simanyi wondoweza ko nga kyendi mu preparing. I would want to call a few media people bas musokemo mpoko tu. Nga sinaba, you know, serving what I have to serve for my fans. Nenga bwengambe dance nti bingi bana abawagizi banatusonyiwa okuba nga abamu ku ffe tututa obudde bwaffe obutapapira bintu. Olwo ebintu byolaba n'ogamba olaba kye happeninga kuona olonze nina rose. Ne concerts eziri mu kubaayo kati ebaawo ebiddako biba bibi. So nganze mba nti ngamba nange bwe nakola concert bagenda kunkuba bwe bati promoter agenda kumpisaamu amaaso bwati nyina kukola kyekituufu. Tufuna abayimbi abamu kati bamba salone bagaka netegeka oba enkuba enkube ku lwange. Kitegeera. Ate ovuichi abayimbi tetulina mu Sente. Yeah. That's the reality. Nina omuyimbi omu gwe mmanyi ateeka concert ngebula weeks 2. N'ensobi zino zonna eziri mu kubaawo zonna tuli mu kuzikola because we don't have capital. Tosobola kungamba mbuzi baba kubanga alina ssente ze wala yandyetaze omuntu amuyisa mbwa. This is a BET material, guys. True. The first duo okugenda okurepresenting ebwedu. Why can't we nze sirabangako ne media yange evayo nge celebrating oyo mwana for that, for being the first African duo. Ni tuli eno mukuba wizo yakubiddwa wizo yakubye mukazi we. Shame. We are focused on so much on the blame game, but we're not looking at what appreciating. Maybe wizo kyayagala just okumuvaluinga kwa ekyo kyali. Maybe this nga just alinzeyo this omwaki tunuulira gambe okay, nayo ne media house asobola okurecognizing for this. Yeah. Maybe kyalinze. True. Nemu mumukuba nemu nga lwaki musajja watunamweta bakuba kasaba abawutule. Ara bagambye oluyiya muwadde lutono yada mugattako omugere. I don't promote violence. Kinakyo nkivumirira. But then again sigenda kufocusing on Rachi yakikoze. Ngenda focusing on what triggered him to do that. It takes two, both of them. So I think wonna abantu bakulu betunulemu bakiliaring generation ya. Ekisinga obukulu omutegesi asooka asasula omuyimbi tulaba ebiddako. Kwekokwewa obuyinza. Njagala omukutuze nagambidde sinakolako interview yonna biki naye njagala asooke. Nzolaba kambere wambaze ne bwamusasula tekigenda kujjawo nti atobodde ekitiibwa kye ekisembayo nga tannamusasula. And money can't cover that. I'm disrespecting ze ne sente tazimuwande at least kale amuwe sente ze. Nze ndowooza oba ne bwatamuwa sente atereeza erinnya lye koze erinnya ate lisobola okukomyawo sente zonna zasaba. Let's be realistic. Kituufu. Ne bwazimuwanga amujooze obwo obutambi bujja kukomawo. Oyo omusajja alina abaana. Oyo omusajja alina abafaani abamugoberera. Abaana abamu looking up to be an icon. Banange ekitiibwa tekigulwa. Ne wizo naye maybe. Solo nakyo for 10 days nekigenda in 1 minute like this. Omuntu akusanze ng'oli kyoli kyekiruma. Ali mu kukyonoona tabaddeewo bbanga lyonna erya wizo. Oba erya good life. Singa wizo teyayimba teyandi mutegesi. Tukomyawo interview njagala tulanga esho 2 nga 3 tulina muddo. 30th August wali ku Zoe Grounds banayinkubiriza abakyala mwena ba ghetto youth abegaza mwena nabagulidde dda ticket za $5. Okay. Come through, support Mudra the Viral, and of course 31st August we're going for Legend in Gold. Legend in Gold is the #1 African Simba Chameleon. Please tugende tumwagire nange kenyini nja kubeera
ojja kuyimba ku extra naye nga yo support for modern chameleon weri full force mujja bambi naye ennaku z'omwezi nga 7 era tubeere bali ku jahazi pia wagire solo badamig wine ande atale jaku kamera eyo